nkwebaza okubanga okyagoberera Muzungu David Kadongokamu music analyst. Nkusaba nti emboozi zino zinonye ku YouTube, TikTok ne Facebook era biri manya Muzungu David Kadongokamu music analyst. Ku mulundi ogwayita nali wano era nembasomesa ku engeri Amayinja gye gakolangamu, record player gye twagiyimbisangamu. Naye mwami agafa mu nsi mulaba nnyo ku TikTok yajja na commentinga nga agamba mwami Muzungu ebintu ebyo nabo balinanga nga bolaba aba cassette tapes yali agamba bana Amayinja abatundanga Amayinja nti nabo balinga nga wolaba bakasajja bakase ba HK nti bainanga company ezigatunda bainanga company ezibagattanga bakola emirimu gino ye answer endese wano okubeera nga nyanukula mwami agafa mu nsi nti abantu abo balinanga company ezabagattanga era nga wolaba kati nga wolaba tapes zaffe zino nti nazo balina company ezatundanga entambi zino kati nabana abatundanga Amayinja gano nabo balina company zetugenda okubanga tulabako ezimu kwezo entonotono ezakolanga omulimo guno. Nakusomesa ejjinja lino lyenkutte lino balita libera LP liyimbira ku 33 meters lino eddene liyimbira ku 33 meters okwawukanako n'amayinja amalala eno LP waliwo eriberako ennyimba omukaaga kati okugezanga eno lino lyenkutte liriko ennyimba 8. Ennyimba zino 8 tuziraba tutya? Tulaba bugundi buno bwetolooze buno kati kano aka black akakwafu ennyo ako kaba kawula luyimba nti luno lumu, zino 2, zino 3, zino 4 era n'emabega bwe zityo zeze ennyimba 8 ezaali kuno ono Freddie Jackson Lock Me Tonight. Freddie Jackson kwaliko album ye oba ejjinja lino kwaliko ennyimba 8 kati waliwo ejjinja eddala lino ono bamuyitaani Feeling Alright House Mix Feeling Alright House Mix. Kuna ate kwaliko ennyimba zaali meka zaali lino lya nnyimba 4 kubanga olaba ba eno ekulaga nti luno luyimba kati kano akantu kafa akawula oluyimba ne kajja ne kabeera ano kati wano ne wabeerawo oluyimba olwokubiri kati neeno era nayo bwekityo neeno nayo bwekityo eno ya nnyimba 3 kubanga eno ekulaga BM 2 3 zeze ennyimba 6 lino lya 6 kati ne wabeerawo lino lyo Joy and Pain Donna Aren yo ya lwa nnyimba 4 kuliko ennyimba 4 eno ye bba yaffe esooka yino nga bwogiraba neno bba yaffe ey'okubiri kuno kuliko ennyimba meka kuliko ennyimba 4 so eno ye ginagamba nti eyimbira ku 33 meters kati ne tubeera ne kana akatono akagundi aka 45 meters ko kabeerako oluyimba lumu ng'era woolaba nti kaakano keetooloola bwetooloozi oluyimba lumu ne kuno oluyimba lumu kuno kuliko You Can Do It Slim Ali Famous Hood Boys then We Need a Little Time era so bweritirine ejjinja bwe lyali likola era nga woolaba teepu yaffe eno eno nkute eki Fred ne Irene Sebale Zebra Associated Singers sidda mu kyalo nti bakulaga nti ku side A ku ludda luno lwenkutte kwaliko sidda mu kyalo mukamuliranwa ne walumbe mubi kati side eno B ne kubeerako ekitubunya Maria original version ekiwasa abangi ne Zebra Associated Singers Anthem
era nga woolaba nti eno luno lutambi lwa wire mu lwana mukaabya baluyita waswas. This is side A. Side A nga bakulaga nti kuliko waswas, kuliko obutasoma obufumbo. Kati side B ne kubeerako okuwasaawasa, beera mwenkanya, si kyesigamikwana n'ebyobuwangwa. So nalina ejjinja kyekyo kyekimu. Kati ekitalina side kyeki mu music ye ka diski kano ka CD, DVD yoteina side, eina oludda lumu, ne flash nayo bwetyo, era na zino external zaffe hard drive nazo bwezityo. Kati nakino bwekityo bwe kiri. Kati mwe oyinza okubanga wasubwa program eyasooka nagamba nti eno USB cable eno enywa omuliro gwa kompyuta, tugiteeka wano bwe tuteeka wano mu kompyuta. Kati kana akantu kano kekakava kakavaringa nejjinja werituula, tetwagala nfuufu ekole ki ebeere ng'egendawo. Wano tuba tetwagala nfuufu kugendawo. So yensonga lwaki tukakwata ne tukassa wano. So nagamba kano kakava kaffe, kano kabika wano kubeera nga nfuufu tegendawo. Then eno nakulaga nti eno ye USB yaffe yino enywa muliro gwa kompyuta. USB yaffe eno ogikwata bwoti. Bino ebimu birooto bya ntiisa eri abamu, tubadde tubiraba mu firimu naddala ezazihola, nti kati eno ogikwata eno wooteeka mu fono, ekitegeeza oba ogenda kuyimbisa jjinja. Wooteeka wano wokazza eno ku teepu, ekitegeeza oba ogenda akola ki, oba ogenda kuyimbisa teepu eno. Naye ffe interest yaffe tuli kulaba jjinja ti ozze eno ku fono. Kati wano tulina kye tuyita meters, eno 35 33, wembeera ku 33 meaning ngenda kuzannya jjinja lino eddene. Kati wembeera ku wekabeera eno nga gye kali kano ka mita eno ku 45, ekitegeeza ngenda kuzannya kali akayinja akatono. Kati wano wetuteeka pini yaffe ey'amaloboozi. Kati tugende mpola. Kano akantu koolaba kano eno mpiso, kano kakava kakavaringa mpisa eri very delicate, olina okubanga okavarinze lino, eno yeddoboozi, lino lyeddoboozi. So kyetugenda okukola olunaku olwaleero, nabasomesa ku mulundi guli ejjeeti ebeere nga developing bw'okutuuka ku mulembe guno, tetugenda kuddayo, just oyo. So okwata n'oteeka wano bwoti, era ndowooza olaba automatic tiwentaddemu kano katandise okwetooloola. Kikye kaŋŋamba keetaaga jjinja katandika otuwa omuziki. Kati kyetugenda okukola kye kino, ngenda kukwata empisa eno nga bw'ogiraba. Empisa eno eri ku mizindaalo. Obuzindaalo buli wano obutono bwenkozesa ku sound naddala eyakano. Kati nkwata nenteekamu wano bwenti. Already buli self amplified. Olwo yeekulaga nti nze ndi ready okubeera nga nkola ki, nga nnyimba. So ng'okwata ejjinja lyo lino bwoti ng'oliteekako. Okwata ejjinja eryo, kati ng'okwata empiso yaffe eno ng'ogijjako, ng'okwata bwoti. Wano osobola okendeeza, osobola okwongeza ejjinja lino. Era lino ejjinja nga bw'oliraba ano, kye kintu ekisobola okukuuma music okumala emyaka. Kubanga ejjinja lino bw'oliraba liriko obukyafu-kyafu, naye lyo litandiikirawo. Ejjinja lino okufa lifa muliro, lifa kumenyebwa. W'olyasa eryo oba okoze ki, oba olimenye. So eryo liba lifudde. Kati eyo ye gramophone ne record player.
kati genda ku kibuuzo kyaffe omukulu omu kyabuuzizza nti naffe wano nabo baalinanga amatundiro agatundanga ebintu bino. Ye nkugambye nti baalinanga amatundiro agatundanga music ono nga woolaba nti feno mu teepu. Kati eno waswas eno yali ya Kasajja and Sons Emporium, Kasajja and Sons Emporium. Then ono Zebra Associated Singers nkulaze nti ono yali HK omugenzi Hassan Kasule oyo Livingstone Kasozi gwe yayimbako yaziikibwa eyo Butambala. Kati nebeerayo eno Kazimba Mulumuli abatamulaba Livingstone Kasozi ne Hamani basudde kava yali bwete 1995 era eno yagulibwa Tubro Music Sounds Limited. Eno Fred Sebata Abaganda mwewemudde, Abaganda twewemudde, Kasajja and Sons Emporium ye yagula olutambi luno era yalulinako obwannannyini. Kati eno abasajja ba leero Nsenene ono Regina Nalukwata, Irene Nakito ne Kizito Zaavuga. Kati abasajja ba leero Nsenene copyright reserved by Namex Studios bano be baagula eno ye company eyagula olutambi luno era erulinako obwannannyini. Tugenda kugira tulabe ono Brania Mugerwa mu Kisajjita Singers olutambi baluyita Good News eno era yagulibwa Kasajja and Sons. Tugenda kulaba olulala Alamanzani Sali ne Robina Nakisozi lwagulibwa Tubro Music Sound. Kati ono ningezaako okulaga nti copyright weziri ono City Music Suppliers bebakola nfumbirwa wa Gertrude Nalule ne Mzei Amiru Sengendo nfumbirwa wa. Kati kulageko endala ono Abdumulas ekigumya maka FM Studios Fred Mukubira Music Studio eyagula olutambi luno. Kati oyo yabalunako obwannannyini. Kati eno Sente Ntebe kuno kwe kwali Sente Ntebe embaga ya Sepiria biki not embaga ya Sepiria embaga part 1 part 2 ne part 3 okutuuka ku 4 ono yali Kasajja and Sons. Then HK yagula olutambi luno Paulo Kafeero tulera birerya Kafeero yagulibwa HK. Kati ono obulungi bw'omusajja Kigozi Beka ne Joel ya Nalukenge ono Picking Festa ka Uganda Guitar Singers ono Kasajja and Sons kubanga yali nanyini Picking. Kati ono Vincent Muwonge ono Vincent Muwonge luno lwe lutambi olwamuleeta mu kisaawe. Olutambi olwamuleeta kwaliko Prose Nalunga ekitiibwa ky'omusajja abazadde omuzadde wansusa original version kati mwegwe mulina si yoyo original version naye yagulibwa Kasajja and Sons Emporium. Kati eno HK so ekyo kyembadde ngezaako okulaga. Kati tebaakomaawo naffe eno mu Kadongokamu tuyinayo amayinja ag'enjawulo. Twalina abaagulaga amayinja okugeza nga wogenda okulaba nti twalina Uganda Record Agency ye yali URA. Then ne tubeera ne ASP yali Associated Sound Production Uganda, abo nabo baali baguzi b'amayinja. Then ne tubeera ne CMA Central Music Agency, ne tubeera ne GLK yali G Wanuka and Brothers, ne tubeera ne GSP Gerard and Simon Partners, USG Uganda Songwriter Cooperative Group, UA Uganda Army ayo bakakumirizi be bafulumizaayo. Ne tubeera ne Opera Tom Serenade Kagave,
kati era awo wennyini abantu abo batuuka ne bakola gwe tuyita omukago gwa gundi waliwo Uganda Songwriters Cooperative Society Limited nga ogundi omukulu yali Ssaabavuma Nelson. Kati Ssaabavuma Nelson era batuuka nga wowulidde companies abamu nga bateesa okubeera nga batuusa wano Amayinja ne bakola ne batuukira Ministry of Cooperative and Marketing ne batuukira ne Ministry of Commerce and Industry Advisory Board of Trade ne bagituukira okubeera nga basobola okufuna olukusa okubeera nga baleetaana amayinja era amayinja ago ne gabeera nga gatuuka okubeera nga gajja wano mu nsi yattu Uganda era nga gavunaanyizibwa okubeera nga gatuusa ennyimba z'abano. Jjukira mu kusooka twagendanga Kenya ng'amayinja gye gava ne gajja wano. Kampani yasooka wano yali Opera Tom Tom. Kati Opera Tom Tom yali mu industrial area, then eno Uganda Record Agency yo yali wano yali ku Kampala Road, Uganda Record Agency. Kati wetuvaawo ndina obuntu bwenjagadde mbalageko. Simanyi owa kamera oba anaasobola okubeera nga tulaga obuntu buno bulungi. Kati omutwe guno ogulaba amayinja gatuuse, amayinja gatuuse. Lino eggulire lyakubanga 24 March 1975 Uganda Record Agency abasangibwa ku Kampala Road okwolekera Car and General bategeeza bakasitoma baabwe ku mayinja nti amayinja ge baali babanja enkya n'eggulo bamaze ne bagatuusa. Amayinja gano kati agamu ku mayinja agaali googerwako ge mayinja okugesanga obwegasi olwa Dani Mugula olwa Misera Segamwenge. So ze zimu ku ezo amayinja ge baali bagezaako aba Uganda Record Agency baali batuusiza amayinja gano era nga ejjinja lino lye bayita LP eryedduka speed meter 3.3. Kati ekyo then era awo wennyini wenkyali nkulaga nti bino ebintu abasajja bali era lino nga 5 Ogwokutaano 1975 abayimbi bawonese nga balaga nti abayimbi okumala ebbanga amayinja gaali tegaliiwo naye Uganda Songwriters Cooperative Society Limited nga bamaze okwegatta baali bakoze eki bagenze mu America okuleeta amayinja. Then kano ndooza kajja kunyumirwa. Then kano amayinja ga Renzoli gatuuse. Amayinja ga Renzoli band ge bakwatira mu America gye babadde okumala ebbanga lya myezi 8 gatuuse mu Kampala kyokka gajja kutandika okutundibwa olunaku lw'enkya. Simon Bain akulira edduuka eritunda amayinja eriyitibwa Serenade oba Uganda Record Agency yategeezezza nti ebitereke bino we byatuuse mu Kampala kyokka nga kati ngezaako okulaga nti ebyo byonna kampani zaaliwo ezaali zitunda amayinja gano. Kati abayimbi bawonese. Then ndina akantu kati abaali babuuza ku jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka nti ekitiibwa ekyo akifuna ddi. Ekitiibwa ekyo akifuna 1979 olugero lutuukiridde era waliwo wensomyawo we baagira okumutiikira ekitiibwa ekyo ekya jjajja w'abayimbi naye nga luno olupapula ono munno ye yali ayogerako okugira ekitiibwa ekyo ekya jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka okubanga akifuna 1974 osobola okutunula ano. Kati tetugenda komaawo. Then ne kano era nako nsaba nkawe abayimbi abali eyo. Abayimbi basanyukidde ebyokukendeeza ku nnyimba engwira ku radio. Kati gwe abadde luno lwa muno
28 October 1974. Kati gwe omuyimbi ali eyo nga obadde olowooza nti ku mulembe guno webatiikiza okukuba ennyimba engwira mu nice tekisookedde wano, era waliwo ebintu ebimu nga tulina kugumagumi nga bize bibeerawo. Kati 1974 nga bagamba nti ennyimba engwira okuva ebweru w'eggwanga yali Zaire nga yeyeefuze wano, Tanzania ne Kenya nga zezeefuze. Naye Radio Uganda yatuula n'abakulu nebanga egamba nti bagenda kendeeza at least we bakubawo olumu nga bakuba 5 ez'abana Uganda. Era Simon Kate Nsubuga yali omusunsuzi. Simon Kate Nsubuga yali musunsuzi n'olupapula luno olwa muno yawandiika nga naye alaga okusanyuka kwe eri ekikolwa kino ekyali kikoleddwa. Naye Simon Kate Nsubuga oluvannyuma yattibwa. Simon Kate Nsubuga nakutegeezaako nti yafa mu mwaka gwa 1980. Jjukira Apollo Milton Obote ng'amaze okutekinga over, ng'amaze okuwamba Edward Mutesa, abayimbi bayimba ennyimba ze tuyita praise songs. So Simon Kate Nsubuga yayimba oluyimba nga luwaana Obote ereka kulembere eggwanga Dr. Obote. Kati Obote watuuka nga agiddwa mu buyinza mu 1980, Simon Kate yali 1980 nga Obote akomyewo mu party 2. Simon Kate Nsubuga agenda egayaaza, nzijukira yali gundi ono omugenzi Bernard Nsubuga Ssemmango nga yagenzeeyo n'ekibiina kye ekya Buladde Film Unit nga be bagenza okuperforminga, bw'atyo n'asaba microphone n'ayimba oluyimba lwa Dr. Obote. Wamala okufuluma bamukolako mob justice ne bamukuba ne bamutta. Yaziikibwa mu bitundu by'e Masaka Simon Kate Nsubuga, naye nga yali akola ne munno. So far ekyo kyenjagadde okubanga mbategeeza nti nga woolaba nti kampani zino ezigula tape zaaliwo ne kampani ezigula amayinja gano zaaliwo ez'enjawulo. Kale nkusaba gwe ali eyo nga olina ekyona kyoyagala twogereko osobola oteekawo mu comment section. Then ayina abaana twala ku Kikaya College and Vocational School bayina ne Twinex International. Kati gwe ayagala ennyimba zino eza Kadongokamu naawe osobola okuntuukako ne tubanga ennyimba zino tuzifuna. Osobola okuzifuna oluyimba West Twano gye Kasubi ku Basookakwavula stage nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Oluyimba woba olwagala ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Naye ku WhatsApp nteekako audio siteekako video. So nkusaba nti weerekereze. Kino kyembadde ngezaako okubeera nga nkusomesaako olunaku olwaleero. Simanyi oba olina kyogasse ku kubanga oyongera okubanga otegeera ku kisaawe kino ekya Kadongokamu. Ntumiddeko oyo yena eyeerekereza n'abanga agoberera music ono owa Kadongokamu.